Remote alarm monitoring system kuuma akakoleddwa abayizi ku ttendekero Linakawa Vocational Training College nga kano ko kakwata babbi. Text motion in case you have phone call. That's from a schooling. Thank you so much. Akuuma kano kawanikibwa mu nnyumba olwo omuntu yenna omukyamu singa aba agiyingidde kamutegeera mangu ng'anaatera okukatuukako ne kakubira nannyini nnyumba essimu nti ekawaliyo omutawaana olwo ye n'anoonya ekyokukola okugwa ababbi bano mu buufu. Nga buli we detectinga omubbi ewakaawo egenda kukubira akasimu wonna wooli ekutegeeze. Kino kyanjawulo mu nko ku bizze bibeerawo kubanga system ezo zibaddengawo nga zikosa motion sensor wabula nga we zidetectinga zikola alarm. Kuno kyanjawulo muko tetwagala zigobe mubbi, twagala tumukwate. So ejja kunkubira akasimu manye nti waliyo omubbi. Abayizi ku ttendekero lino be baakeekolera era bakkiriza nti kasobola okulwanyisa ababbi nannyiniko ne waba mu kitundu ekisingayo okubeera ekyewala wano mu ggwanga. Nsobola ogiteeka mu kasonda akamu sensa eraba meters 5 kitegeeze sola room yo yonna. Bino n'ebirala bibadde mu mwoleso gw'ebyemikono abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo bye booleseza ku kisaawe ky'ameefuga e Kololo. Nekkirizamu nti naffe abawala tusobola okukola ebintu eby'enjawulo, tusobola okukola engineering, tusobola okulowooza nnyo than okusingako emabega. Francis Kaniniyo Nzima munnabyanjigiriza ku ttendekero lya Nakawa Vocational Training College agamba abayizi n'amasomero g'ebyemikono bwe baba bakuganyulwa mu byemikono waliwo gavumenti byerina okuteekako essira. Katugetula nga tumala ku researching product ngeno tuba twagala nnyo gavumenti teekemu amaanyi okulaba nti tufuna business people abasobola okutakinga these ideas ne bagenda into full commercial production era ne zibeera companies ez'amaanyi. Okwolesa kuno kubadde ekitundu ku bijaguzo by'enkola y'okusomera obwerere mu masomero ga gavumenti oba giyite UPE ng'ewezezza emyaka 27 kasookedde etandikibwawo. Newankubadde enkola eno yali ya bwereere ebituli bingi ebikyagirimu omuli n'amasomero agavedda ku mulamwa ne gatandika okusaba abayizi ebisale wadde nga kizze kivumirirwa. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tiibwa Museveni mu bubaka bw'atisa omumyuka we Ritaaji Major Jessica Alupo akubiriza buli muntu okukola buli kisoboka okuyitimusa enkola ya bonna basome abaana b'eggwanga babeere bulungi. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebyawaggulu John Chrysostom Muyingo alabudde abazadde abeesuliddeyo gwa Nagamba mu kusomesa abaana baabwe. Tugenda kussaawo amateeka ate tugasse mu nkola nti gw'omuzadde bw'olema okutwala omwana mu ssomero oba balemererwe okutuukiriza ky'olina okutuukiriza tujja kusooka tukuwooninge eriddako tujja kutwala n'abamu tujja basiba kubanga twagala ffe bantu baagala kwavuwaza Uganda. Gavumenti erezeemu okukoowola abakulu b'amasomero g'obwannannyini okwettanira enkola gye yatandikawo gye yatuuma MEC ng'eno eyambako okulondoola omuwendo gw'abayizi abasomesa n'engeri amasomero gye gaddukanyizibwamu. Ye system gavumenti gy'ekozesa particularly Ministry of Education okufuna information ekwatagana ku masomero tusakakisa kano okukubiriza bannannyini ab'amasomero ag'obwannannyini private schools okwembracinga system eno kuba kati eno information gye tufuna etuyambako okutegekera abaana bonna. Kitanda BBS Terefayina Ageesigika.